akwatidde ekibiina ki Alliance for National Transformation General Gregory Mugisha Muntu olunaku lwaleero abadde mu Kibuga Mbarara wabula nga tabadde mu kuba kakuyege nga bwe gulina okuba. Abadde ayita mu bantu ng'abawa obukonge obuliko endagiriro ey'okusondamu ensimbi ez'okukwatirako ekibiina kino mu kampeyini eno. Ono agamba nti kino bakikola okukyusa ebyobufuzi bw'eggwanga nga kakati baagala abantu bennyini okwenyigira mu nteekateeka ez'enkyukakyuka. One of the reasons why we are doing this exercise of public fundraising to change the culture of politics in this country, but also for the population to understand who we are, the manner in which we utilize the resources. Muntu annyonnyodde nti ekibiina kyabwe ekirina obwetaavu bw'ensimbi okusobola okukyusa obukulembeze nga kino kirina kukolebwa bantu. Because now in a campaign like this one, we have got to get money to run the campaign at the national level for the presidential candidate. Also to support the lower level candidates. Muntu agamba nti ebibiina by'obufuzi bwe biba tebifunye ensimbi bituuka ekiseera ne bitandika okufuna ensimbi okuva mu makubo amakyamu. For example, there are cartels, drug trafficking cartels, human trafficking cartels, children trafficking cartels. They are multi-billion-dollar businesses, though they are dark businesses. They have money. They need bases in regions. General Gregory Mugisha Muntu asekeredde abo bonna aboogerera amafuukuula enteekateeka eno. In 5 years and you focus and you ask questions and you see how a party uses money, then you will know the nature of that party. Yeemulugunyizza engeri obukulembeze obuliko kati gye bunafuyizzaamu ebyobufuzi nga bagulirira abantu. Kyagambye nti kati abalonzi abasinga batunulira ssente okusinga okuwuliriza ebibagambibwa. People looking at politics as a commodity where you have to be paid. That if you buy people, even when you are a domestic operator like General 7 is, that means you have caused vulnerability to the population and therefore vulnerability to the country. Because now anybody from outside who wants to do whatever they want to do in the country will find that there is a population which is already vulnerable and there are leaders who are ready to be bought. And I can tell you, those cartels have more money than even a government has. Asabye abantu okuvaayo okuwagira enteekateeka eno nti kubanga yegenda okubayambako okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino. If you give 10,000, that means you have sacrificed those who take beer, 2 bottles in a month. You know, our target, we believe, if we get about 100,000 Ugandans within the 18 million who are voters, because we have 18 million voters. Ajja kuddamu okunoonya akalulu mu bitundu bya Nkole mu disitulikiti okuli Lwampara, Sheema, Lubirizi ate ne Mitooma.